I'm blessed. How are you doing? Thank you so much. You look so beautiful in green. Thank you. Webale kusima. Ani yaka design? Designer bamwita Feda. Designer. The best in Uganda. Omuntu bwagamba Judith Hadi amanyi nti ayogera ku mukyalo w'amaanyi omukyala Miss Uganda ffe tumanyi oli Miss Uganda. The Miss Elite. Oh, thank you. Webale kumpa ebitiibwa eby'amaanyi. Owezezza emyaka emeka? Omukyala tebamubuuza myaka. Naye naalo. Era webale ejjukira ndi ne Naalongo tebamubuuza myaka. Enkolagana yo na boxing club eri etya kuba tulabye omupulezidenti waali bakusasulidde n'etikiti ogenda yi. Enkolagana yange ne president lwakuba omuzanyo gwali president gubadde muzanyo nga ffe tumanyi abaana b'omugeto be bakola boxing, so nze njagala okusupportinga the youth and most of these people abalwanyi ab'ebikonde baana ba mugeto, baana abasobola abaana basoma, so nayagala kyakola mu kifo ky'obaleka mugeto nga bakuba bikonde nga beta yabalaga a better way of making money out of something you love and enjoy. So I joined because he's doing something amazing and I would love to see boxing on above all the sports in Uganda. Kibi nnyo okulaba nga gwe omunnamawulire nga toli informed about it, but abantu abatakimanyi nze Miss Environment Uganda 2022 ngenda India next week representing Uganda mu mpaka za Miss Environment International Pageant egenda okubeera India, Mumbai. Kino kyali kirooto kyo oba wakiyingira mu buyingizi as a passion? Sisobola gamba kyali kirooto kyange, but ndi muntu ayagala environment, tourism, emirimu gyenkola gyonna gikwatagana ne environment. I do community work. I'm Miss Africa, so mbadde nkola too much of tourism. Tourism involves the environment. So it wasn't a dream that I had, but I'm here. Enkolagana ne Abryanz eri etya kuba Abryanz tulaba buli kimu kati yakikoze ne ssente nnyingi keeki buli kimu. Abryanz tanaba kusasulira keeki twafunye keeki za njawulo okuva mu mikwano mingi, but Abryanz best friend wange and unsupportinga nange musupportinga, so yeah. Gavumenti yali akyasoma ng'akwegomba nnyo era nga omuinspiringira ddala. Kino kitegeeza ki eri obulamu bw'okuba nti wa inspiring omuntu n'avuka superstar? Yeah, actually yaŋŋamba bwe yali mu ssomero yakwatanga bifaananyi byange mu mawulire n'abiteeka mu kisenge kye. And then now that we are friends, baganda be babeera bamugamba naye omanyi ojjukira oyo omukyala ng'omutimba mu suitcase yo buli wamu, but you know nga bwe bagamba if something is meant to happen it will always happen. We have the best friendship, tulwana nga mikwano gyonna, but at the end of the day tuyina we have a law that we love about ourselves. We share a lot, we push each other, so yeah, he's a good guy. Family yaffe eri wano eri Bulaaya mu America, oba abasinga bamanyi family ya Judith eri mu America for the starters, oba eri Uganda? No, my family is in Uganda. Family yange weri, yeah, but I choose a private life for my family. Obulamu bwange obubanza obulamu bwange buli bweru, saagala ogw'abaana bange oba family bange abalala baganda bange we bali leero, naye nchuzinga obutabateekamu that drama that we are in. So, but yeah, but my family is even here, so